Olukungano luno lw'abavubuka lwategekeddwa minisitule y'abavubuka n'abaana nga lugenderamu okubangula abavubuka b'eggwanga ku nteekateeka za gavumenti ezaateekebwawo okubakulaakulanya. Lutambulidde wansi w'omulamwa ogw'okulaba engeri abavubuka ba Uganda gye beenyigira mu nteekateeka za gavumenti era nga lwetabyeko abavubuka bangi ddala. Omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Museveni mu kwogera kwe yennyamidde olw'engeri abavubuka gye beesuddeyo gwa Naggamba obutafaayo okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti naddala ez'okulima so nga ate mulimu obugagga ntoko. Production means producing wealth. Consumption means consuming products of wealth. So the question is, where are you? Are you a producer or are you a consumer? Abasabye okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti eziriwo kubanga zaateekebwawo kubayamba kugaggawala. The challenge you have as young people now is to, right from the foundation of your life, when you are still young, to get in the culture of production. If you don't get in that culture of production, you will end up being, there's another word, a parasite. That's not a good word. That means the one who is consuming without producing. Because from where is he getting the resources to consume? Museveni era akunze abalimi baleme kulowooleza mu kulima mmere yakulya buli waka wabula bafeeyo okulaba nga bagaziya obulimi basobole okufunamu ssente. You can engage in agriculture in two ways. You can be there as a subsistence farmer, which means you are working for your stomach only. In Uganda they say akola lubuto kyokka. He's working only for eating. Nyankole is even worse. Nakorenda. Yeeyamye okukolagana n'abavubuka okutumbula ebyenkulaakulana. Ye minisita w'abavubuka omujja Evelyn Anita yeeyamye okukolagana n'abavubuka mu ggwanga lyonna okutumbula enfuna yaabwe. With the Ministry of Gender, we intend to have regular dialogue to get the challenges that the young people face, because the saying is something for us without us is not ours. So I really want to make sure that we're going to have regional consultative meetings like this to discuss with the young people and see how we can get solutions to the challenges that we face as young people. Herbert Kavuma yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.